Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Ebintu bingi ebyonoona obutonde bw'ensi era ng'ebimu ku ebyo mwe muli emyala. Emyala gino gigwamu kasasiro ate alemesa amazzi okutambula obulungi gakulukute gagende gye gateekeddwa okugenda. Omulabi waffe omulungi owa MRU TV olwayo tusazeewo tukutuuseeko ebikwata ku mwala guno ogusangibwa ku Autospa naye si we gutandikira era nga bw'ogulaba omwala guno ekyamazima guzibikidde ne bwe gutyo we guli gye gutandikira e Kampala mu kibuga ne gujja e Makindye ne guyita Ensambya ne mu bitundu ebirala okutuukira ddala Enigaba ne guyiwa mu nnyanja eya Lake Victoria. Era nga bw'ogulaba gulimu ebintu bingi, gulimu kasasiro, mulimu ebitaka ebiremesa amazzi okutambula obulungi nga bwe gaaliteekeddwa. Kyokka ate ebiwagu ebivaako munnange ebyali baddemu amazzi birimu ttaka, birimu buveera, birimu kasasiro yenna wamu n'omuddo ekikulaga nti amazzi gasanga obuzibu okuyitamu. Era amazzi gano ogalaba nga tegatambula bulungi. Amazzi gatambula mpola mpola. Olutindo olwazimbibwa ku Autospa oluteekeddwa okuyitamu amazzi gano mulimu ebitaka, mulimu ebisasiro, mulimu ebiveera ne kafunkunaali yenna ekiremesa amazzi gano okutambula. Kuba gwe toweebuuza gaali badde gatambulira ku speed nga gatambulira ku bwangu nnyo amazzi gatambule, naye wano wokka bw'olaba we galinga we gatambulamu katono. Naye bwe weetegereza omwala guno gye guva olaba nga guliraanya amaka g'abantu eri bakolerayo wano maka g'abantu guyitamu naye kasasiro yenna na buli kimu basuula mu mwala ku njegoyego zaago na buli kimu. Era nga bw'ogulaba amazzi tegatambula nga bwe gaali badde gateekeddwa okutambula. Olwo nno obuyonjo mu bitundu by'e Makindye bisobole okuba nga biteekebwa mu nkola. Nkugambye ebiwagu ebiyitako olaba nga mulimu muddo, mulimu bintu tebitegeerekeka, mulimu ebiveeraveera ate nga byali badde biyambako amazzi okuvaako gabe nga gatambula bulungi ng'era bwe gaali badde, naye ekyo tekisoboka. Mulimu biveera byokka ekitegeeza nti emyala gino tebaagisima bulungi. Ebigoma ebiri wabweru, ebitaka ebiri mu ntindo wansi oba bye baazimbako olaba nga biremesa amazzi. Kyokka ate n'abantu ba bulijjo abaliraanye emyala gino nabo bateekamu obukyafu bungi. Olaba obukyafu nga buva mu maka g'abantu ab'enjawulo, olaba kasasiro, olaba ebizizi byonna ebiwunya bivaayo ne bijja ne byegatta mu mwala guno ate oguyiwayo. Kati amaka gonna gonna ge tulaba wano agali mu kitundu kino, ekitundu ekisangibwamu omwala, amaka gano obukyafu bwonna amazzi me booza na buli kimu gajja mu mwala guno ne gukulukuta mpola mpola ne gugenda amazzi agaba gasobodde okuyitawo. Era olaba nga gujja gulimu kasasiro ne gujja mpola mpola n'amazzi agaddugala, amazzi agaddugalira ddala ne gajja nga gakulukuta ne gayitamu ne gagendera ddala mu bitundu ebyeggaba. Olwo nno ate ne galyoka gayiwa mu nnyanja, ate ennyanja omuvaamu ebyennyanja, omuvaamu amazzi agakozesebwa, ekikulaga nti obukyafu wamu n'endwadde tuba tetuyinza kuzeetangira, tuba tetuyinza kuziwona. Kasasiro abantu bakwata bayiwa mu mwala guno. Ate nno bwe weetegereza, bw'otegereza wano wennyini waliwo omwala guno gwennyini bw'ogulaba engeri gye guleetamu amazzi, waliwo ekitundu ekiyiwa amazzi agaddugala ennyo oba bakubiramu mataffaali oba bakola ki. Kati wano ku lutindo lwennyini ate nno enkuba bw'etonnya munnange omwala guno gumanyi okujjula nga tebalina we bayita ne guboogera ddala olw'enzimba embi gye baaguzimba. Kati olaba gutambula guyitiramu ddala ne gugendera ddala guyita mu maka g'abantu, naye ng'obulaba obuliwo nti kasasiro gwe watwala owamu owasobodde okuyitawo. Kati ekyokulabirako bw'olaba ekibulangiti kino baakisuulamu kiremesa ate amazzi okuyitawo okugendera ku speed oba ku mutendera gwe gwali etaaze okutambulirako gasobole okukulukuta
awo nno abantu bawuna obukyafu, ensiri eziregemawaawo n'ebintu ebirala. Kasasiro basula mungi, amaka gaago mangi gawera. Kati gaagano amazzi ge mbadde njogerako, amazzi gano gaddugala bya nsusso, wabula bwe gakulukuta ate geegatta mu gano agava mu mwalo omulala. Ekitegeeza eno gye gava bakolerayo ebintu bingi, boolezaayo piki, boolezaayo engoye. Kazambi yenna ava mu maka g'abantu olaba ng'ayita muno, n'ajja n'ateeka wano, n'ajja n'ayiwa, n'ayiira ddala. Awo amazzi ne gakulukuta mpola mpola ng'era w'ogalaba, ne gajja ne gakulukuta ne gayiwa mu mwalo omulala, mu mwalo omulala omunene. Kati obukyafu ekyamazima kiri nti tetusobola kubuwona, abantu tebasobola kwefubako. Wano wonna woolaba waliwo amayumba, waliwo bizinesi z'abantu, naye amazzi ogalaba gakulukuta ne gajja ne gayita ku nju, ne gajja mpola mpola, olwo ne galyoka geeyongerayo, ne geeyongererayo ddala mu mwala guno gwennyini. Omwala guno omuwanvu ate ogumala ne guyiwa mu mazzi. Kati endwadde, omuli endwadde nga kolera, omuli endwadde ez'amaanyi, endwadde nga typhoid, abantu ze balwala ate eziremesebwa ddala oba ezireetera ddala ebizibu, kubanga nazo za bbeeyi, ezireeta ebizibu ng'abantu tebasobola kwejjanjaba naye nga ziva ku myala gino. Kati emyala gino Kasasiro yonna gwe gitwala, abantu abalinanyeewo gwe bateekamu, kazambye buli ali ku mwala guno gye gutandikira, gye guyita, gye gukomekkerezebwa, buli omu n'ayiwamu by'ayiwamu, ate nga gye gukomekkerezebwa osangayo abantu nga basenamu n'amazzi. Kati ekyokulabirako wano wennyini nnyini abantu batera okusenamu amazzi omwala nga gujjudde, naye tebamanyi mazzi gye gava, tebamanyi kiba kitya, of course n'ebintu ebirala. Mbadde Rhodine Mugema ku lwa MRU TV.